Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fad gemanya tubaza okulayika nti mutambula naffe nabo ekito tubasaba okusubscribe nga kikulu okulayikinga wamu n'okusharinga content waffe tongera ate okulayika nti tambula ffena wakati mu kuba torch n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambula mu nnyaffe Uganda mu aspects zonna naye okusingira ddala kisaawe kya byabukulembeze kisaawe kya byabufuzi ggwanga Uganda tukuleetera abantu abalina endowooza ez'enjawulo abayayanira enkyukakyuka n'abo boolyawo abatembeeta gavumenti eno eriko abawulira nti bali contented n'obukulembeze bwa President Yoweri Kaguta Museveni. Tukola ekyo tukusigira ekifaananyi ku buti abantu bwe balaba ebintu then gwe munnayuganda atugoberera weesalirewo saidi kikuolina okulayika nti otambulira ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda. So nnaku olwaleero tulese amyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform alina obubaka butonotono mu video gye tugenda oba playingira ng'akakasa nti bajeti y'eggwanga ebitundu kati 5 ku buli 100 yakulwanyisa mukulembeze wa kibiina ki National Unity Platform w'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era badeployinga abantu bangi nnyo okuva mu sekita ez'enjawulo mu byobukulembeze oba abakulembeze betwala nga abakulembeze mbunga ekigendererwa kyabwe kyakulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bayimbi nayo agamba kisufu. So tugenda kubawa Alex Waiso Mufumbiro tukomewo twongere okulayika nti tutunulira ensonga ya Waiso eno naffe engeri gye tulabamu ebintu gwe mu comment section wojja okuteera oba oliawo endowoozayo ku ebyo bye tugenda kulayika nti tukoonako naye nga tetunabawa Alex Waiso Mufumbiro akatubajjukize bannaffe ab'ekitongole ekyesoboddeyo okulayika nti bakwatizaako bannyinaffe abaana abawala abaagala okugenda ebweru okukola nsi nga Jordan, nsi nga Saudi Arabia, nsi nga Qatar naye nga tebalina busobozi financially. Passport oyina toyina bakuteekamu byonna input then ne mwesortinga nga munaaba mutegeeraganye. Enamba y'essimu okumanya ebisingawo kweno ensonga yennyini yita ku 07526 73640 075 26 736 nooti kuba oyita musobole okulayika nti mwogera ebisingawo naye katuba Alex Waiso Mufumbiro ate oluvannyuma lw'okumubawa tukomewo tudiginge deep mu ebyo byayogedde naffe betuzze tulaba. Alex Waiso Mufumbiro. Bajeti ya Uganda kati ebitundu 5 ku buli 100 ku mmeeza ya Yoweri Kaguta Museveni kulwanyisa Kyagulanyi. Kubanga Kyagulanyi bamukubisa ebintu bisatu. Bamukubisa statecraft. Obotegeza ki machinery ya gavumenti yonna. Wali ompulidde bokobokedde. Masimu tebagakubira. Ayongwe bakwagana eka bakusuba busuba. Omutegedde statecraft baje militarism yonna financial crippling isolation blackmail kubanga buli kintu babagamba nti bakabataweyo statecraft ekyokubiri finance okugula olwaleero mbadde mpulira kubanga najja wano abantu bagamba nti Waiso amba njogera nnyo naye nze Kyagulanyi Robert Ssentamu president wa Uganda essuubi lyaffe ffenna our generation vision beera we yali ampa omulimu yagamba Waiso agenda ogambe bannayuganda genda obeere eddoboozi lya bannayuganda genda obuulire bannayuganda n'aŋŋamba ekintu kimu tobyangamba bannayuganda olukwe ogw'omuzindaalo gwabwe obibabuliranga nga bwe biri nze nabintende wadde kubanga bwe basibabulire bino ebinzigira ati anga agenda bakole ki kati leero kabuleta tomulabye ali ku TV radio ku radio anyonyola tebamukakubaali Impakiti mpulidde bamukagwa gamba nti baliko ekikatekeeza okusisinkana jenani ate kugambye amekula nabigamba tetwabyogerako ndasalaga biddamu kubanga nagamba nti eno puroguramu ffe mulitiikinganga mu bokisi nti bwaliwo akatamba ka kibumbaniwe ayi Mukama tusasire kubanga
ayonga watwali mulango twogedde ebintu byonna tubagambye kakati sente component number 2 mu byonna ebiriwo nti bateeka sente empitirivu buli mu kintu kyonna kasita kibanga balaba kiyinza okuba nga Kyagulanyi akibenefitinga bakiteekamu sente empitirivu nno kubanga bano bakutte buwumbi 3.5 naye Mulaga ayagala obuwumbi 2 okumala emyaka 6 anoonya obuwumbi 2 okukola kyebayita emergency abantu batuukira abafunye obuvune abantu batuukira okubakolako casualty ward betaaga obuwumbi ameka babwagadde okumala emyaka emeka 5 paka leero naye ono alwanyisa Kyagulanyi Mukaku ne banne bamuwadde obuwumbi 3.5 si byange byabwe mbiwulira tebiri kunzi wali biriko obuwandiike obwamala ne bujja obwava wa Vincent Mayanja olwaleero ekibiina kye bakola the Holy Alliance the Finito Alliance the Finito Alliance Finito naye project emekwanga Alright, yo yamyuka omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbiro ng'agezaako okulabika nti akakasa ensimbi y'omusolo bw'ekozesebwa okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era ng'agamba nti gavumenti ekozesa abantu ab'enjawulo nga muno mulimu bannabyabufuzi ng'era bw'abakoonyeeko anokoddeyo erinnya Samuel Lubega Mukaku n'ensimbi oba oli awo ezaamuweebwa atuze tulaba n'abayimbi ab'enjawulo oba oli awo nga babalumiriza okuba nti gavumenti ebawa ssente okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu abayimbi omuli Bebe Cool era abantu abamu bwe baba bamwataakinga bagamba nti Bobi Wine gwe mulimu gwo bayimbi bangi nnyo bafulu figure Balin Skin bayimbi bangi nnyo bebapininga oba bebalumiriza gavumenti okulabika nti ebakozesa okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu kumuteeka ku ttaka era Waiswa agambye bakozesa blackmail bakozesa ensimbi abantu baziba emimwa okusirika bakozesa ensimbi abantu okulabika nti olulimi lwabwe luvaako bigambo bikaawo byokka nga babyolekeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera efaananako bwetu naye kino kiba kyennyamiza ffe nga bannayuganda oba oli awo kuba mugenda mu kalulu mulonda abakulembeze nga abakulembeze be mulonze kubatuusaako buweereza era ekitusasuza omusolo essente ne zigenda mu ggwanika ly'eggwanga kwe kulabika nti bazitutemeratemera bazitemaatema batya nti zino zigenda ku nguudo ne baziteeka mu Ministry ya Transport okitegeera Works and Transport ne tugamba nti kati zino zigenda mu bya bulimi ne baziteeka Ministry ya Agriculture aga nti zino zigenda mu byanjigiriza education nefuna and sports baga nti kati zino zigenda mu bya bulamu ensimbi y'omusolo bwetyo bwetemwatemwa ne kakati bwe tuba tuwulira amaloboozi nti ate tundu lya sente z'eggwanga lyattu Uganda zikozesebwa okusasula abantu abamu okulwanyisa omukulembeze omu ali ku ludda oluwabula gavumenti gwe munnayuganda n'ogenda otuuka mu ddwaliro nga mu butuufu eddagala teririiyo sente ezandikozeseddwa mu byobulamu ne baba nga baziwadde omuntu ssekinnoomu ye bazimuwadde kukola bwe baba nga bazimuwadde kubaako mulimu gwakola nga gugenda kulabika nti gugatta ku ggwanga lyaffe Uganda for instance bwe baziwa abayimbi ng'omulimu oguzibaweezezza ku investing and music industry oba oli awo bakwate vidiyo ennungi audio omulungi tusobole okompitinga ku katale k'ensi yonna oba akatale ka Africa kitegeerekeka naye okuwa omuyimbi ssente ng'ekiweesezza omuyimbi oyo ssente kulabika nti alwanyisa awabula gavumenti ku ebyo byalaba nga tebitambudde bulungi kyennyamiza Alex akukyakoonyeeko agambye nti abantu ssekinnoomu omuli Mwami Mabikke Mwami Mukaku babawa biliyoni 3.5 naye ng'ekizibaweesezza ki emabegakaawo tuze tulaba Mwami Mukaku ku mikutu egy'enjawulo naddala social media platforms ennaku zino abadde takyalabika
ngajja okulabika nti acriticinga oba ngajja okulabika nti atattana ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ku mikutu egyo, n'amulaga nga bw'atajja kusobola bukulembeze, n'amulaga nga bw'akolera Museveni. Bintu bingi nnyo bye tuzze tulaba oba oli awo ng'abakulu bano bakola, okitegeera. Bwe tuwulira oluvannyuma lwa byonna nti ate bannaye baabawaddeyo akasente, kyeraga lwatu nti ebigambo biri bye badde bajja bamwogerako oba oli awo babadde beewa muwendo eri gavumenti eno gwe beebagula okulabika nti battattanooli gwe badde boogerera amafuukuule, okitegeera. Naye nga bilioni 3.5 baziwadde abantu Ssekinnoomu nga mulago ng'era Alex Waiswa bw'ayogedde nti emyaka 6 banoonya obuwumbi 20 okutereeza emergency, abayawo batuukira, abafunye obubenje, abakoze batya, naye nga ssente gavumenti egamba teziriiwo. Tuwulira abayimbi, ono bamuwadde emmotoka ya bukadde 5, ono bamuwadde obukadde 5, ono bamuwadde akawumbi ka ssente, ono bamuwadde zino, ono bamuwadde zino, naye nga abayimbi be baziwadde bakola ki? Eryo n'abajja nga bagenda kudda ku social media okwo kuwemula ne boogera ebigambo ebinene biti, okitegeera. Babakubanga oba oli awo ekibaweesa ssente ngera bwe nannyonnyodde mu kusooka nga bye bakola birina kye bigatta ku ggwanga, wabula nga abamu bayitana mu lulimi luwemuzi, lulimi lukawo kukira omususa, n'ogamba tuli ku ki? Nyaffe Uganda eragawa? So kiri eri ggwe munnayuganda ebintu bino okutandika okubitunuulira n'obisengejja. Bw'obitunuulira n'obisengejja kikusigira ekifaananyi ku Uganda ki gye tulimu, na Uganda ki gye tugwanidde okubeeramu. Gwe bw'owulira nga Uganda nga bw'etambula as of now yeekutebenkeza gy'oyagala okubeeramu, oli wa ddembe okulabika nti otambula, naye ate okunenyezebwa ffe nga ffe tujja kufuna okuva eri abaana baffe n'abazzukulu maaso eyo. Kuba ensimbi y'omuwoomusolo teyinza kukozesebwa kulwana muntu Ssekinnoomu. Omuntu Ssekinnoomu bw'abanga ekimuleetera okumulwanyisa kwogera ku malwaliro mutali ddagala, lwaki eddagala teriteekebwayo? Eddagala eryo ne baliteekayo ne bamanya nti ogwo omumwa tugusaze, ate agenda kuddamu kwogera ki? Gwe mulwanyisa nga mumwononeramu ensimbi y'omuwoomusolo mu bantu bangi bamuvume bamukakkanye bw'aba ayogera ku nguudo mbi, lwaki enguudo tezikolebwa? Munnayuganda n'atambulira kakeeka, ebyamaguzi ne biflowinga, ebirime ne biva mu nnimiro nga tafunye barriers zonna ne bigenda mu katale, okitegeera, ng'ate ne mu katale gy'abitwala eri abagenda obbigula. Solving ensonga ezo ogwo omumwa oguzibe. Lwaki okwata omuntu Ssekinnoomu n'omuwensi obulindo n'obulindo bw'ensimbi avuma ono ayogera bino ebyenjigiriza bw'aba agaye nti bifu? Lwaki totereeza ng'omunnayuganda atakabana mu butale mu zaakeedi wa emisolo gibafuukidde emisolo ne basasula emisolo egyo, ng'ekibasasuza emisolo egyo abamu ne mubateekako n'ekifuba eky'amaanyi, bagisasula reason being nti basuubira buweereza. Ali n'obuweereza ne batabufuna, kyokka ate ne bakwata ssente ne baziwa abantu ab'olubatu, bo ne beeyagala, ng'ekizibaweeza kuwemula, ekizibaweeza ku blackmailinga, kukonjera ebiriyo n'ebitaliiyo mu mbeera ezifaananako bwe zityo. Ono gwe musasulira gwe muleetera okudiibulirako ensimbi y'omuwoomusolo empitirivu, byayogerako bye muba musolovinga. Bwe bisolovingibwa ono talina kyagenda kuddamu kwogera, n'obuganzi mu bantu mujja kubufuna. Nawulira nti abamu ekibasasuza ng'abayimbi mbu balina numbers, balina numbers ba influencing abantu bangi nnyo. Bwe bana influencing abantu bangi nnyo nga bano balaga bawagira gavumenti, n'abantu bano bagenda kuwagira gavumenti, oli yaave yayogere ku kibba ttaka. Ekibba ttaka ekyo tekisosola ono awagira muyimbi ki, ono awagira kibiina ki, wabula
kikutuukako, violation of human rights. Omuggo bwe gunaatandika ovuga mu kibuga awo nga waliwo peaceful demonstration, eriyo bannaalumanya ne bassaalumanya be bajja okutwaliramu, omuggo gubayiteko bubi nnyo. So ekyandibadde ekikulu si kudiibuuda oba kwonoona nsimbi wa musolo kwabo be mulaba nti basobola okulwanyisa ono abavuganya, kuba abavuganya tavangayo kuwemula muntu yenna. Abavuganya ayogera ku tribalism and nepotism, okuba nti ebitongole bya gavumenti byonna ebinene ekyamazima bw'ogenda otuukayo abantu abalina emirimu bava mu region emu. Ebitongole bya gavumenti byonna bw'otunuulira abanene abali ku ntikko be bawadde agafa agasava, era ogenda owulira nga amannya galina region mwe gafubutuka. Kati ono bw'ayogera ku ebyo gwe n'otatereeza n'omanya nti eggwanga Uganda it is a multi-tribal country, naye buli region eweeredde abaana abo be baweeredde balina obusobozi obw'enjawulo. Lwaki obuvunaanyizibwa mu bitongole bya gavumenti n'emirimu egy'enjawulo tebagigaba on merit? Laga nti eriyo omukaku asobola katumuteeke wano, eriyo omusoga mulungi nnyo asobola katumuteeke wano, eriyo omuganda mulungi nnyo mu kino, omunyankole wano ajja tukolera, omukiga, omugisu, ne tutambula bwe tutyo. Buli muntu n'abeera nga mutebenkevu n'ebyo ebigenda mu maaso. Unemployment bye bimu ku bye batakolingako. Ne bagaa nti bannange abavubuka bano basomye, bakadde baabwe batunze obumwanyi, bakadde baabwe bakeera mu butale kutunda bunnakati biki, ne bataka bano okuweerera abaana bano mu private schools, ne basoma ne bagraduatinga naye emirimu tewali. Bannyinaffe bagenda bweru kukola mu nsi ekola bwa kadaama, naye nga si kye bandyagadde. Bandibadde wano ne bafuna emirimu egibatebenkeza, ne bafumbirwa, ne bwe batebakola nga babba baabwe bakola emirimu giyingiza, omwana n'aboobeza ettooke ewaka, obulamu ne butambula. N'abaana ku myaka emito, myaka 20, 23, 25 bagenda mu nsi z'abakadaama, akubye ekyo emyaka 4 akomawo akutuse wa myaka 30. Okitegeera ebbanga bwe muyandizaalidde abaana ku wale stage, n'amanya nti nzadde abaana bange ku myaka 2, gigenda otuuka emyaka 35 nga ngusaze. Myaka 35 kati kwe bafumbirirwa. Ebyo byonna bye twagala okulabika nti tusolovinga. Tewali nsonga lwaki gavumenti teteekawo enteekateeka ey'okuliyetingira abavubuka bana emirimu. Uganda nsi ngagga, ensi esobola okwa-attractinga ba outsider investors, n'aba wano bennyini ne bainvestinga, abaana ne bakola. Buli kimu kyonna kisobola okulabika nti kitereezeddwa, naye nga tulina obukulembeze obulungi. Wabula si obukulembeze obutuuse ku extent nga bo okwenywereza mu buyinza balina kulwana babavuganya oba babawabula. Kyokka ate mu kubalwana bakozesa nsimbi wa musolo, bagijja mu kittavu kya ggwanga, ne basasula abantu sekinnoomu, ne babonoonerako ensimbi empitirivu. Kale Munnayuganda ye n'asigala ng'ayagga. Kubanze bw'ŋŋamba nti osobola okuwa omuyimbi emmotoka Range Rover ya bukadde 5, sente ezo kuba mwaka faananyi ng'ogenze mu katale Ekibuye, ogenze mu katale Mengo, ogenze mu katale Kawusafi, wonna wonooba oli n'ogamba nti tugenda kuyambako ku bakyala n'abaami abakolera mu butale buno, tubongeremuku ka kapito, n'ozikutte oziwadde omuntu sekinnoomu. Okitegeera? N'ogamba nti waliwo obusako obw'enjawulo obuli ku bitundu eyo, obubiina bw'abakyala. Bwe tubateekamu akasente kano tekasobola okubongerako, ozikutte oziwadde omukyala, adda kuno n'awemula n'avuma, gwe gw'olabye nti yasaanidde, reason being nti otandise okubeera insecure, gwe okwekuumira mu buyinza okusinga okuteeka obuweereza
kwaba abateekeddwa okulabika nti bakola ki babufuna. So ebyo byonna Munnayuganda mpuliriza bwe tulina okulabika nti tutunuulira n'okwefumiitirizaako nga Bannayuganda, otherwise eggwanga lyaffe gye liraga wennyamiza, eggwanga lyaffe gye liraga wennyamiza. Bannabyabufuzi bangi nnyo be tusindise mu bifo by'obukulembeze batuuseyo balya bicepere, ennimi zaabwe tezikyasituka, abasajja babassa omusimbi empya n'enkadde. Kuba kaakati ggwe labayo wakati mu kuba nti obukulembeze obuliwo bulemeddwa okujja obwavu mu bannansi, abakulembeze be tusindika bava mu ffe. Kyokka ate ng'eno wansi batulumiza obwavu obutagambika. Osindise MP mu Parliament naye ng'amaze tunda kataka ke n'akateekamu. Bw'amala okukateekamu n'agenda mu Parliament. Agenze munaku muzibu, obwavu obubadde bumuluma naffe lumu. Bw'atuuse eri bamuwadde ensimbi zaatakwatangako, atandise okwekkiriranya. Kuba ebimu bye twebuuza, omusawo aba atya ng'afuna miliyoni nga 2, abasomesa emitwalo nga 8 ku miliyoni. Okitegeera nga MP afuna miliyoni ezikunukkiriza mu 40. Mulimu ki gwakola ogwo ogw'amaanyi ogumuleetera okulayika nti afuna obusiimu, simanyi gundi z'amasuuti, simanyi biki, asimanyi zino za mmotoka, simanyi biki. Abantu bagenda eri nga bali money oriented, tebagenze kuteeseza bantu. Naye ng'ekireetedde ebyo byonna tuddirayo ddala mu buno obwavu bwe babalumizza Bannayuganda. Jjukira gwe tusindisa abadde mwavu munnaffe, bamututte ssente zitootoogana nga bukolo. Okakkana abakulu batuuka nga baagala okuyisaawo ebyabwe, bano ne batandika kuwanika buwanisi mikono. Babayita mu miitingi ez'enjawulo, babawadde ensimbi, abamu bazifuna, babakubira bukubizi busimu nti ozirabye ziguddeyo ku akawunti. Liri eggwanga lye tutambulira n'ogamba ssente ezo ezidiibuudibwa. Nga Munnayuganda ali eri yenna akogganya ebintu byamusobako dda, emirimu mifu, emisolo mingi, enguudo mbi, ebyenjigiriza bifu. Bw'otunya amasomero ga gavumenti gali mu byalo eyo Kotiddo, Koboko, wano mu sentro wennyini. Ogenda n'otunya amasomero ga UPE n'embeera mwe gali, structures za facilities zaago mbina zikutte mu mbinabina, ng'omuyizi tagenda sobola kufuna environment emuleetera omutima okutebenkera n'obwongo okubeera settled okusoma n'ayita ebigezo. So ye embeera mwe tutambulira. Bino ebintu twogerako byogere, mu kubyogerako tuba tusaba wabeewo ekikolebwa, naye bwe kitakolebwa nga bwe tubigamba baba beefudde bannampulira zibigwe nga Munnayuganda. What is your part? Eri abamu nga basirise nezikakasa nti eggwanga wano we lituuse kyetaagisa omuntu okusirika n'atabaako kyayogerako. Ebyo byalabe bitatambula bulungi. Webbaaka awo abantu baakolanga mu akeedi, muziwe ofiisi wa nga baganze siri mu byabufuzi era tebinkwatako, neekolera mirimu gyange. Abavaayo okulaga obutali mu mativu ku byobufuzi ngo ga bannabyabufuzi bazze otukyankalanya. Ffe tetuli bannabyabufuzi, okitegeera. Ne kaakati ebyobufuzi bifaakuza buli muntu mu akeedi, bibatuuseeko. Emisolo ogiraba gye bakaaba, simanyi influence, simanyi biki, ate guno ate biki. Abo abasuubuzi bakaaba byabwe. Bw'otuuka ku balimi, okulima bagezezzaako, naye ebirime byabwe akatale weekali, emmwanyi walaba ekyagituukako, n'ebirime ebirala byonna abo nabo bali eyo. Bw'otunuulira ekibbattaka wano mu Buganda naddala mu Katokolido eyo nno wawangaalirayo ab'amawanga amawanga gali agoogere olulimi lwe lumu n'abafuga oba n'abakulembera. Naye nabo bw'otunuulira kati enkaaba gye bakaabamu weewuunya. So buli muntu ebyobufuzi bijja kulumba yonna gy'oli, kasita biba nga tebitambula bulungi. Ojja kutebenkera omutima ng'ebyobufuzi bitambula bulungi.
ne buli bwe bwinaatambula obubi teri agenda kweyagalira mu ggwanga lino, kkiriza oba gaana. So ebintu bwe bityo bitambula, kiri gye tuli bannayuganda okutunuulira ensonga zino mu butuufu bw'okuzitunuulira, tutandike okureactinga mu butuufu bw'okureactinga, tusalire wamu amagezi ku buti ensonga zino we zisobola osolovingibwa. Abantu Ssekinomu baavangayo ne bagamba ebyobufuzi birina kukolebwa bannabyabufuzi, naye ng'ate ebyobufuzi ebitambula obwo bibinyigiriza gwe muntu wa wansi. Kakigasa ki obutabaako kyoyogera ng'ebintu tebitambula bulungi? So mu mbeera ezifaananako bwe zityo, abwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero, tugezezaako okulabika nti tutunuulira mu nsonga zino deeply, naddala ensimbi engeri gavumenti gy'erimu zisaasaanyiza ku bantu ab'olubatu, ensimbi ezandigasiza abantu ab'ewamu, ng'ekisinga okwennyamiza n'okunakuwaza nti abantu ab'olubatu be bawa ssente bazibawa kulwanyisa muntu omu avuganya gavumenti. Okitegeera? Kyokka ate be bamu ku maloboozi agavaayo ne blackmail egamba nti ono gwe basaasaanyizaako ensimbi bwe zityo ate akolera ono ali mu bukulembeze. Kati awo gwe munnayuganda naawe kennyini olina okwefumiitiriza. Bakwata ssente ne basasula abamuvuma, abakola ki, abamutyobo, ate bo kennyini bavaayo ne bagamba nti akolera ono, abawa ssente. Omugenzi Tamale mirundi yakubanga ku mutwe bw'ati. So tubyefumiitirizeeko ebigambo ebyo, naye nga bwetyo bwe tutambudde ku mukutu ogwa Credible Media UG, nga tufundikira tubajjukiza bannaffe ab'ekitongole ekyewaayo okulabika nti kikwatizaako ku bannyinaffe. Tukimanyi bulungi nti emirimu temuli, ate ng'omuntu alina osurvivinga. Bavudde ne bagamba nti bannyinaffe abaagala okugenda obweru okukola nsinga Jordan, nsinga Saudi Arabia, nsinga Qatar, naye ng'obusobozi financially tebuliiwo bakuyambako. Passport oyina toyina, byonna babikolerako input yenna n'osobola okutambula, then ne mwesortinga nga bwe munaaba mutegeeraganye. So enamba y'essimu eri 075 26 73 640 075 26 73 0. Itooko musobole okulabika nti mwogera ebisingawo, naye nga tubaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga, okulikinga awamu n'okusharinga content waffe. Ganja Fadi ge mannya. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.